Minisita wenjogera essaawa ya leero poliisi yekuuma ettaka lyaffe kuliko ente 500 ono ye taata wange sebo yimu ojense kulabe ente 5 netakkirizibwa kulinnya ku ttaka minisita bano babbi kuliko Honorable Ssekikubo ow'Emiyaga kaunti Musemba buli district kuliko Honorable Nsubuga Simeo yaliko spokesperson wa Kampala Metropolitan batubuziza emirembe omuntu alina okukwatibwa n'asibwa n'asabwa mu kooti obujulizi ne buleeta obulaga nti naye amenye nga talina na kintu kyonna no court order talina akwatibwe naye kyogamba nti ali muli nenta asala ng'alya okwate bukwasi babatwala ku poliisi basibwe batwalibwe mu kooti bayisibweko emisango kakati nandibadde nga mpulira buwulizi nti poliisi yabadde overwhelmed ne bayita reinforcement bato bonna ne babakwata RDC n'akozesa obuyinza bwe nga security chief okukuyambako okuddayo mu ku ttaka lyo naye nsaaliddwa okubanga ekyo kyempulira obanga ddala kituufu nti Honorable Ssekikubo ne Honorable former kubanga apart from that yaliko MP bwabanga ddala be bali mu kiro bamenya amateeka nga bwe gali galina to take article 21 ya constitution egamba nti abantu bonna kyenkanyi all people all citizens of Uganda equal oba oli MP oba oli kiki tewali buli muntu yenna ajja kukwatibwa era bwabanga ekyo kituufu bajja kukwatibwa oba tebannakwatibwa kati oba enkya oba luli omusango teguvunda omuganda si bwagamba omusango teguvunda balina ate oba boononye n'ebintu by'abantu kyo kinaaba kitya balina okusasula. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.